Praise the Lord. On Sunday, there was a teaching. And we discovered 3 things. That Christians can take 3 forms. Believers. Who remembers them? Some of them are carnal believers. Number 2, babies. Babies in Greek they are called nepios. They are babies in the spirit. And then the third one, the mature. So you should make sure you are mature. Praise the Lord. Brandon was supposed to preach. She was caught up with rain, so we saved her the trouble of panic. So she'll preach on Sunday. She'll be in the first session there. First session. She had some portion. But let us go to this. The Spirit of the Lord wants us to know this. Okay. Is somebody reading? 15 says. John 15:15. One year. Sichabayita baddu. Omuntu tamanya mukama we byakola. Kati nze mbayita ba mikwano. Kubanga byonna bye okuva eri kitange bibawulidde mmwe. May God bless His word in Jesus' name. Father, we pray that He speak to us tonight and change our lives for you. In Jesus' name. And everyone said amen. 1 Samuel chapter 9. 1 Samuel chapter 9 verses 25. Let me first read this scripture, then I'll explain to you. 1 Samuel chapter 9. Samuel esooka essula ya mwenda. Samuel esooka essula ya mwenda olunyiriri 25 paka 27. Ye wagamba watya nga baali baserengese mu kibuga okuva mu kifo ekigulumivu. Ye n'ateesa ne Sawulo n'ateesa waggulu ku nnyumba 26 ne bagolokoka mu makya. Olwatuuka obudde nga bukya, Samwiri n'ayita Sawulo n'amuyita waggulu ku nnyumba n'ayogera nti golokoka osimbule ogende. Sawulo n'agolokoka ne bafuluma bombi ye ne Samwiri 27. Bwe baali nga baserengeta ekibuga we kikoma, Samwiri n'agamba Sawulo nti lagira omuddu ayitemu atukulembere. Mukama n'ayogera ne Musa nga balabagana mu maaso ng'omuntu bw'ayogera ne mukwano gwe. N'addangayo bw'ayogera ne mukwano gwe n'addangayo mu lusiisira nate naye omuweereza we Yoswa omwana wa Nuuni omuvubuka teyavanga mu weema. May God bless His word. Friend, God bless you. Any other? Let us take those ones. Come on, let's go. Come on, let's wait. One of the teachers today. I think the one that pay. They don't know how way you. Come on, in and put it. Bible
egambye The Bible says mu Yokaana in John 15 15, olwe 15 15, luyina gye lwogedde that said something. lugambye lutya What does it say? mmwe You, sikyabayita I no longer call you slaves, naye mbayita ki servants. mikwano But I call you leero friends. twagala okwogera ku I mikwano want to talk about friends today. wali obaddeko ne mukwano gwo Ever been with a friend? wangi kandaba omuntu Let me see a person. nga mukwano gwo okumala mwaka mulamba You remain friend until 1 year. kandaba omuntu Let me see a alina ne person. mukwano gwo nasigala mukwano gwo okumala emyaka With 5 a friend for 5 years. kandaba omuntu Let me see a person. aba n'omukwano gwo emwezi emyaka 10 ng'akyali mukwano I gwo spent 10 years one still. kalaba omuntu aba ne mukwano gwo emwezi emyaka 15 ng'akyali mukwano gwo 15 years. kalaba omuntu aba ne mukwano gwo emwezi emyaka 2 ng'akyali mukwano gwo 20 years. kama yebasibwe Praise the Lord. okuba n'omukwano Being with a friend kikulu nnyo is very important kubanga because n'emikwano friends, girimu levels they have levels. waliwo omukwano gwo There is a friend ow'omu luggya at home. wangi waba kukyalidde alinako mawa There is waliwo omukwano gwo there is a friend. wa ku lubalaza omwera akakeeka You give her much at the waliwo veranda. omukwano gwo There is a friend. nga yatuka mu ddiiro Reaches your sitting room. kale omulala nafuka ne ku dayiningi Another reaches at the waliwo dining. omukwano gwo There is a friend akkirizibwa ne mu kisenge kyo who enters your bedroom. tabeera awo Doesn't stay there, naye mukwano gwo but is your friend. ng'abazze When he comes, ogamba jangu bino tubyogerere how we talk this? kama yeebazibwe Praise God. abasinga okubyogera abeera bakyala nga bakaaba There are women crying. akaawo omwami yezza akamidde namubamba namusamba Husband comes out drunk and abimusobedde mama kundi sookojja tells mama so and so much. wana bajja tuwulya jja They will hear us when he comes. kama yeebazibwe Praise God. kale namutwala wali mu kisenge That person to the amunyonyola akumule omutima gwe eri mukwano gwe kubanga kyayitamu because what is going to kimusobedde kyasobola kiwanirira nga ye alowooza bwati wenna akigambako omukwano gwange maama gu when I tell it to my friend osanga mama nasalira ku magezi to give me emikwano egimu some friends, gituwa amagezi amalungi they give us naye ate emikwano egimu but some gituwa amagezi amakyamu they give us wrong wisdom. alo Praise emikwano egimu gituwa amagezi